Mu mwezi gw'ekkumi omwaka oguwedde, abaserikale b'eggye lya UPDF abalwanyisa envuba embi baliko emmotoka eziwera ddala nnyo ze baakwata ku nsalo ya Uganda ne Congo empwende mu disitulikiti y'e Kasese ku bigambibwa nti zaali zeetisse obwennyanja obuto. Eby'ennyanja bino ebyali biweza ttani amakumi abiri byali bitwalibwa mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo. Okuva olwo wabaddewo okutaataaganyizibwa mu kutambuza ebyennyanja naddala okuva mu ggwanga lya Kenya ne biyisibwa mu Uganda okutwalibwa mu Congo okutuusa olwaleero abakulu mu Uganda ne Kenya bwe batuuse ku nzikiriziganya. From the bottom of my heart, on behalf of the government of the Republic of Kenya and on behalf of the fish traders of Kenya, this is a celebration moment for us because you are aware the challenge that started in October last year. Our ministers met in December and directed us to come up with a framework to address this challenge. Major General David Kasula Kyomukama ateekerateekera minisitule y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi agamba nti endagaano esiddwako omukono yakusobozesa ebyennyanja okuva mu nnyanja Turkana e Kenya okutambuzibwa kyere nga biyisibwa mu Uganda okutuuka mu ggwanga lya Congo. Structured in such a way that it is known that fish coming from place X transits through Uganda and goes to the DRC. And I'm happy that today we are culminating that process with the signing of the smooth transition and movement of fish from Kenya to DRC through Uganda. Chukua hiyo original omo safisha na hii barabara mpaka mwisho wa mpaka Pondwe pamoja na Bwera. Please, naomba sana. Okusinziira ku ndagaano eno, abasuubuzi kijja kubeetaagisa okuba n'ebbaluwa ezibakkiriza okutambuza ebyennyanja. And as long as this fish has all the relevant frameworks, all the relevant documentation, which has been mutually agreed upon by the two brotherly countries of Kenya and Uganda, nobody is going to interfere with this fish. Amawanga gombi era gakkiriziganyizza okukolera awamu okulwanyisa envuba embi ku nnyanja Nalubaale.